Ebintu si birungi. Apostle Mulinde Owe Seguku obulamu bwe bwongedde okulabika nga butabukira ddala. Kakati ono agibbwa mu ggwanga n'addusibwa emitala w'amayanja oba oliawo okufuna obujjanjabi obw'amaanyi nga taasulewo taasibewo yali ku mimwa gyabo abamujjanjaba. Nkubuuzaako gy'osinzidde webale nnyo webale ddala munnange nkugamba subscribe nga sharing nga commenting ate twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata. Amawulire agaliwo mu kaseera kano ag'entiisa oba oliawo agatawoomya ttooke bassebo ne bannyabo nsobola okuvaayo ne nkutegeeza geeg'omulabirizi owa Nations Prayer Mountain Seguku amanyiddwa nga Apostle John Mulinde, musajja wattu, omusajja wa Katonda. Embeera gy'alimu mu kaseera kano nsobola okuvaayo ne nkutegeezaako ng'ate oba oliawo tewoomya nakabululu yadde. Ono wakati mu kufeffeta kwe twongedde okulabika nga tukola agenda mu maaso okulabika nga atawaanyizibwa obulwadde obumanyiddwa nga pancreatic cancer, era nga mu kaseera kano we tujjidde ku mpewo bassebo ne bannyabo ng'addusibwa wali mu ggwanga erya India oba gy'osobola okuyita ebuyindi okugenda mu maaso okulabika nga afuna obujjanjabi. Kakati musajja wattu ono bambi nsobola okuvaayo ne nkutegeezaako of course ffe nga bagenda mu maaso okukola okufeffetta wakati ku nsonga ez'omuzinzi bukya afiirwa mutabani we gw'otegeera obulungi eyamuvaako gye buvuddeko. Nsobola okuvaayo ne nkutegeeza ono musajja wattu obulamu bwe tebwongera kulabika nga butereera. N'olwekyo wakati mu bulumi bwe yayitamu, wakati mu maziga ge yayitamu, agenze maaso okulabika nga kwegamba ekyamuleetera okulabika nga aviibwako mutabani we kyajja n'endwadde, ebirwadde ebirala byonna ebyali oba oliawo bisirise ne byeyongera okulabika nga bittuka bambi ng'ayita mu bulumi obw'ekitalo. Ono baana bamama baana bataata, embeera gy'alimu nzibu nnyo nga yeetaaga emitwalo gya ddoola, ngambye emitwalo gya ddoola 15 gye yeetaaga okulabika nga agenda mu maaso okulabika nga afuna ba specialist abakugu abagenda mu maaso okulabika nga bamuhandoringa mu kaseera kano, era nga ttiimu ennene ey'abakugu oyogera wali munda mu ggwanga erya India oba mu Buyindi be bagenda mu maaso okulabika nga bamukolako mu nkola ey'ekikugu. Musajja wattu ono akulira obuweereza bwa World Trumpet Mission. Oba oliawo ky'osobola okukola eky'amaanyi mu kaseera kano, osobola okufukamira oba oliawo n'omusabira ku ssaala asobole okulabika nga obulamu bwe Katonda yekka ayongera okumukwatako bambi n'okumusumulula. Kakati mu kaseera kano embeera bwetyo bweri, of course wateereddwawo za akawunti ezigenda mu maaso okulabika nga zikozesebwa okumudduukirira ne ssente zonna z'olina. N'olwekyo nsobola oba oliawo okuyambako, osobolera ddala okunoonya akawunti wali mu Standard Chartered Bank eri mu mannya ga World Trumpet Mission, n'ogenda mu maaso okulabika nga oba oliawo oteekayokko ka ssente okusobola okuweeza emitwalo gino egya ddoola 15 mirambirira egyetaagisa okulabika nga zigenda mu maaso okumujjanjaba. Embeera bwetyo bweri, nkugamba labika ng'okola ekintu kimu, subscribe nga sharing nga commenting ate ffe twongere okukolera okufeffetta okw'omuzinzi n'okkuwa embeera y'obulamu bwe Katonda nga waana bamusaasidde ng'akubye ku matu ate oba oliawo tujja genda mu maaso okulabika nga tukutegeeza. Yenze Ssemagana Moses Hope kugamba sigala ng'ogoberera Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.